Televu tukwaniriza nate ku Focus TV erinyanze ade Wilberforce ekirimu muyanja of course program mvubuka kola tuba n'ebintu bingi bye tuwayamu naye ng'okusingira ddala tuba kukukola obulamu obw'okukola abantu engeri gye tuyiribamu bangi kuffe tukola emirimu egy'enjawulo naye kisinziira ogikola otya era kisinziira kigendererwa kyo kiri kimu ekyo kyokola so program mvubuka kola of course tuba twogera nnyo ku bulamu bw'okukola era abantu betukyaza ku exclusive nga zino twagala nnyo okumanya obulamu bwabwe obw'okukola these are the lives tetuzigendeeko nnyo kinene olunaku lwa leero ndi n'omukyala Zainah agenda kubanga awayamu naffe bigambo bingi byemusuubiramu and of course ku podium kuno tutera nnyo okuba n'abantu batono nnyo abakyala ndi wa mukisa leero nti tulina mukyala nate tugenda kuba tuwayamu kimu bibiri bisatu abenga atunnyonnyola engeri gy'akolamu emirimu gye n'egibwasanze obulamu obwekyeyo n'obwawano bwe tuli awo so tovaawo katukomewo buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala olina birthday baby shower oba just oyagala ka photoshoot bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okuwandika ku ngoye sako n'ebirala bingi bano basange ku kitebe kyabwe ekikulu awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya awo ekibuga mu Town Council kulidda mu Kiganzi ate Kampala ku Jesco Plaza ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange nkukulisaayo mu kuwumulako oba mu bulango obwo nkujjukiza nti Focus TV wamu ne Focus Group tugamba nti tuli basaale mu kukwata video ne photography kuteekateeka emikolo kutimba kukola cake entertainment ne juice ku mukolo bingi bye tukola nga Focus Group otwekwata tukutegekera omukolo gwo okuva ku ntandikwa mpaka ku nkomerera bagezezzaako Focus mukimanyi era mumanyi bye tuzze tukola so leero muzikirize twaniriza omukyala Zainah sanyusa okukulaba Zainah obulamu Zayi buli butya bulamu bulungi mpozimwe nze njogedde erya Zainah naye omulabi waffe ayinza okuba ayagala okumanya amanya amatuufu yeggwani era okola mirimu ngaki eryokubiri neddira nti nze nakate Zainah ab'ente mwenna emirimu kola emirimu gya bulijjo emirimu eyo weeru w'eggwanga kuyiiya bulamu kizibu okufuna mu nkuba kyeyo n'akugamba omulimu era abasinga mu embeera eyo nituyiiya anti kati nze bwe mba ndi eno sobola okugamba nti ndi event planner aba event manager tukola mikolo era omuntu n'akitegeera naye omuntu akuba ekyeyo batono nnyo n'omubuuzo waayo muganda wange okola ki ebweru mwe gye tuli tukola tuyiriba anti ekyogeza bwe kiti abantu ebiseera ebisinga leero ekyeyo si kyangu leero oyinza okuba okola wano enkya ne bikyuka kitegeera leero oyinza okuba okola mu restaurant nolaba nga bakuwa ssente ntono n'ogamba nina okukyusa nanona ssente n'ova mu restaurant n'ogenda mbwa driver kitegeera nti bano bayinza okuba bakuwa akakadde oba 10,000 lw'e Dubai ng'oyagala 2,000 n'okyusa n'ogenda mbwa driver obukuwa 2,000 era naye oba otuukayo nga tekiggwa n'okyusa Olina gyanagamba nze nyina omukadde w'okulabirira wano ekyo gy'abakazi okusinga abasajja era tiwulira azonga azigwe tageti yo ya 3,000 ng'ate okulabirira omukadde ono kyekyesatu ng'oswikinga
bw'obanga oli interested bw'obanga like ku bakazi okusinga sobola ennamba esinga bw'agenda ng'agendedde okulabirira abakadde biki ebyo eby'omubiyumba atuuka ekiseera ng'alaba takyasaana ddala abawala aganjagala kudda mirimu gy'abweru bino mbikooye ebyokupooza ttooyi simanya kulongoosa mukadde amboggolera njagala kudda abweru nange mu bulamu bwakunyumirwa n'avaayo naye oluusi abamu bakifunamu obuzibu so ofuluma abweru obulamu ne bugaanira ddala nakate Zainah originality ye eriwa wawano oba mu kibuga muno naye yajja mu buzinga zaalibwa mu kibuga muno kirulumba waggulu oliwa mu state council muno zaalibwa nnyo ndi mwana wamuno nkulidde mwana wetusambidde omupiira kulidde wano so ali mu kulaba Focus TV of course Zainah mwana wa wano naye mbadde lwaki mulese ku exclusive ya muvubuka kola kulaba nga tuwayamuko ku bulamu addala obw'okukyeyo bangi mwagala okugendako ku kyeyo era bangi muyiyiza obulamu mulabe nga namwe mutuukayoko but for today tugenda kumanya challenges tugenda kumanya way forward okusinziira ku zaayigo byozoyitamu from day one ng'oteekateeka okugenda what inspired you okugamba nti naye manyi kanveeko Uganda ngende ngiyizeeko ebweru what inspired you nali nze nkola wano Uganda tegwali mubi yes nti gwali tegumpa ssente gwali kumpa ssente naye nze kunze nyinza kiyita peer pressure kubanga omanyi omuntu peer pressure sokukozesa kyotalina kukola okitegeera oluusi nekiba kirungi oluusi olwokuba banno bakoze ekintu naye nogamba let me do this okitegeera naye nze saalina nnyo nsonga nti ngenda ku kyeyo ngenda kukola lwa nsonga eno fine nalina byensobola okukola nti kangende nkole nkyuse kino nkyuse waka okitegeera abasinga tugenda kukyusa waka naye nze bwe nali mbeera mu kibuga abantu bwe nali mbeera nabo abaali banneetodde okumpi bonna baagenda kogwe naye nze nkola kiwe Kampala wano waliwo omukyala yali landlady wange n'agenda owokubiri awe nali ntera otuulatuulako naye n'agenda bantu nga basatu ne bagenda naye bagenda okugenda already nali nkina bakiŋŋambanga lwaki togenda ebweru mu kukiŋŋamba ennyo nenkola passport nengiteeka by then naye sina nandaga muntu naye nga nali newandiisa I was in senior four newandiisa nembeera naye endaga muntu saagifuna nengenda nentandika okuyiriba e Kampala bwe navaawo nentuuka ekiseera nendaba nga erabika yeetaagisa nenkomawo nenginoonya ekibuga nengifuna nembeera nayo mikono gyange nekiŋŋamba okyali muto nengenda nenkola passport naye nga ngenda kangende ebweru naye nga ngenda Saudi kola mu kiyumba kuba ebiseera ebyo Dubai yali yabbe kale gye mwogeramu ekiyumba nendowooza bakibanga kyankoko kale nali ngenda kulanga house manager kankyogere bwentyo lwaki muyita kiyumba anti kubanga simanyi baleeta linnya eryo kiyita kiyumba era nze nali ndowooza bakiyumba kibinga kyankoko kinene tekiba kiyumba just era ziba nnyumba z'abantu kati nga boolabe wano tuli nga nnyumba ya muntu omu naye kati tukiyita kiyumba nti oba ndowooza engeri abaana embeera gye bayitamu kiyumba kati ekintu bwe kikubijjira okiyita ki kati awo nengenda kampa nteekayo nenkola interview nebagamba tugenda kutwala Saudi biki ogenda okole naye nga siwunina omulimu wano nga nkola bwe nabawa ne bakola passport nempa obusente obutonotono ne bagikola nemmala emyezi nga 8 nga sigibajjangako nga nebyantwala eri Saudi tebikola ki ndaba tebiyitamu covid najja covid natuuka nga natera okugonga ayisa omwaka mulamba bwe yaggwambu ati nengenda mukwano gwange omu nagenda e Dubai angamba naye lwaki tojja e Dubai n'okola ki mutagenda Saudi nga tebamanyi nti nze already nali nina kampani emu gye newandiisizaamu
nenye na mkampani nembagamba mumanyi passport yange mjimpe nekyusiza sikyagala genda kukola nga nange nawulira ebyo nti okufa Saudi waliyo okufa nebikutiisa kati nembaga passport yange mjimpe nabakubira na simu nebagamba okuwa passport yo inosasula sente konze meka nebagamba emitwala 45 nenzikwata nenzibawa nenzibatwalira tubampa passport yange nenebaka nayo ngensula wansi wa piro mtwetwe nasula nayo munju nga ngambe beerewo kasita nkola ki kasanjirina olwavaamu nga bonge nti peer pressure abaana nalaba bembera nabo kumpi bagenze ngamba nze nkola ki wano ne sente ngolu ntono mwa twakafa mu covid ngamba omanyi lwaki sinoonya sente waawo omukyala gwe banconnectingako nakiriza nangamba aletawo sente bweziti ne bweziti gyokule naye era siwo nga bantwalawa kukola Dubai naye nga house manager nkiyumba naye ngera tekindi mukiringa simanyi nti nsobolegana n'omuwalabu oba n'okola okolera omuntu n'ogamba kangende ekyo nengamba nyinza obutasobola kukola kiyumba nenoonya sente zennyini ezigenda ezeteramu tiketi ne visa nenziweereza nengenda entandikirawo obulamu obusanga otya yodde wano olinya ennyonyi tetumanyidde taxi wano ezitukalakata mu binnya bya Uganda paka Kampala your first time ennyonyi nze sina nnyo kyeŋŋamba nti ekyuka ng'abantu bakyogera mu masima abo girinnya sima ekola etya yekintu kya bulijjo lwakuba nti oba oyagala okituukemu olabe ki-experiencingeko naye nga kya bulijjo ninnya ennyonyi tuuka nagenda nalwo eggulo nsenga nti abaana muno bwebagendera nga ambadde jini ambadde nga to crossed shoes nagendera mu sandonze bwekitwala kiri easy ngenda lwali lweggulo nengenda ennyonyi yali esimbula saa 11 etuuka eri ndowooza saawa nga esimbula saa nga 12 twatuuka saa nga 7 ogw'ekiro netusanga ne bajja ne batupiikinga naye nalinamu abaana abagenda mu ebyo ebyekiyumba kati bo ne batupiikingira wamu bo ne tugenda wamu ku office gye baali bagenda essula bo ne batandika bagaba enkeera bwe bwakyawo nagenda eno nagenda eno ngayo tulaba abasikali babagaba eno namuteeka ku banka namuteeka ku maka nedda waliyo aba agent abana-Uganda like abantu abana-Uganda oba abasomaliyo oba abantu bangi ebika bingi kati waliyo eyo waliyo ekifuba kiyita Jumaani abasinga gye batuukira abaana bagenda mu biyumba kasita bamujja ku airport nga babatwala kuba ye wali office kati waliwo ne office emu eya gavumenti eri Shauja kati Shauja watuukira abaana abajjidde mu mikono yabwe bagenda ekyamu ya office ya gavumenti kuba kati bano bakinoomu babajjawo gavumenti neyagala abaana bayitirengamu yo wali office kati bano bakinoomu babajjawo abatalina license nina accommodation aba yapangisa flat nga aba ina flat watuusiza abaana buli mwana gwatunda omwalabu bwamugula ye nga amufunako akasente kuba kati ono eyamujja Uganda n'amumukwasa omwana ayinza okwasa $2 million 2.2 bw'otuuka eri mwabo njogera kuba ebiyumba bw'otuuka ye nakukwata nakutwala ku office ey'omuna-Uganda n'obeerayo kati ku office awo wabatuusa ku accommodation babajjawo ne babatwala balina emutuula ekitegeera office kati facilitation eno ani agiriko okutuuka mu Dubai oyita mikono mingi bw'obanga it's your first time okutambula oba okugendayo kukyeyo nze nsobola okugamba adi bw'oba oyagala ogenda ebweru nsobola obeeramu nsobola okutwala tugeze oli muwala n'okwata sente zo n'ozimpa $2.2 oba 2 bagamba nnyo nti babalyako sente kubanga zitambulira mu mitendera ono ayinza oli akaataano oli n'ali akaataano bwotyo zigenda otutuuka nga bayinza okugamba ade omuntu nagamba nze ku sente zo ezatuuka wasasula $800 n'ogamba yinza yawe $2.2 million
Ekinana kyavudde wangana wa 2 kitundu. 2 kitundu naye ziyita mu mikono mingi. Buli mwagenda ajjako. Nsobola okugamba ninawo nno omwana ayagala okujja ayinawo miliyoni 2 naye nga nze omwana namusa 2 kitundu nenkuwa 2. Naawe n'ogamba oli alina access ate ku ofiisi. Zigenda otuuka nga mbutuufu ntono kati naye lwakuba nti omuntu ng'ava eno wabweru. Sente eza luli eri ebiseera birwakuba kati Dubai yonooneseemu. Visa ne ticket tebibadde nnyo bya bbeeyi. Naye kati ssaawa zino bya bbeeyimu nti abaana bagenda nnyo mu overstay eggwanga lyaffe Uganda ne Nigeria biki ebyo agamawanga agamu tulina nnyo emputtu abasajja bateekako akazito. Kati awo kyekyaleetamuko obuzibu. Ntunuulira Zaayi ng'otuuse eri oyise mu mikono gy'ogamba. Anti Kyovula nagambye abantu ba mirundi 2. Kati tetwogera ku basajja twogera ku bakazi. Naye buli omu alina experience ye. Engeri gye yagendamu Dubai okitegeera oba mu nsi yonna. Nze nagenderamu abo abaana bagenda mu biyumba. Naye nga nze sigenda kukola mu kiyumba. Natuuka nembeera ku ofiisi yaabwe era abaana we basula baba na accommodation. Nembeerawo nensulawo. Bwe nkugamba ebbanga linasula toyinza kikkiriza. Nga sinatandika kukola sinafuna na mulimu. Nasulawo omwezi nga kugenda wera mwezi nga nsigaze ennaku 4 days okwezi omwezi. Who caters for the facilitation and everything oliawo? Oyo gwe nkugambye abannanyini accommodation ye agent. Anti kati Zaayi oliawo kumpi omwezi mulamba banoonya we bakutunda. Webale nnyo. Banoonya katale. Kati bwe mutuuka nga mutuuse bangi muzze babakozesa obulango aba agent okitegeera. Ne bakwata essimu ne bakwata videos noyambala uniform noyimirira ali kyenalabayo nze kuba nabeera ebbangiro nga ndaba buli kimu kigenda mu maaso. Ne bakwata video nze gundi ne gundi manyi okukola kino nsobola okulongoosa enju okitegeera ebintu by'osobola okukola ne bulango ne babeera nabwo kati n'amala n'abupostinga oba ku status ye oba mubamanyi abawalabu abanoonya emirimu kozi bo abane connection. Olina agamba ono ono nja mutwala era bwamulondamu ng'ajja ne ssente baba bazimanyi ng'ajja ng'amutwala bw'amutuuseyo security ki eri awo wakati wonaze okugula wali noona akutunda security etya ngamba bukumi ki obulibwawo because yo oli azze kugula kiringa nze bwenagenda mukali n'engula ente of course eri ente kasita bagiguze ne bagitwala. Do they mind ani amututte amutwala mukozesa ddala byagambye oba do they mind oba kasita bamunzigyeko bamuguze? Bakola follow-ups okitegeera ku mwana agenze naye saagala ganti nonjogera obi bannayuganda enamba abamu bakikola naye ndowooza abali 10% abakikola abakola follow-ups ku baana abasingayo kasita afuna ssente. Yes, ate abaana aba agent abamu bambi abatwala abaana abagenda mu biyumba babajjako ssente etafaayo they don't care oba ye bamugambye ogenda okukola byakola oba si byakola. Kati nno sotuukayo n'olemererwa n'akuzza like oli yakuguze n'akuzza ye kasita bamuwadde ssente naye bw'akuzza either asabamu omulala oba omuddiza ssente ze n'agamba annemye kangende nnoonye ku ofiisi endala. Abaana b'ebiyumba abo mubaye respect nene kuba babatuuzaawo ku ofiisi. Gwe twatuka ku kiseera kigamba banangenda kudibanzire ati nze naye sigenda mu kiyumba naye nali ŋŋendedde mu baana abo abagenda kati mu kutuuka nti be nalimu batwala pasipoti yange abo abampikinga ku airport nenjibawa nti omukyala eyanterewo visa ne tiketi yali akola ki yali ali mu layini eyo ey'abaana abagenda mu biyumba so gwe nafuna naye nze limu kasaagala kiyumba era sente zange zembampa ziba zanjawulo naye bwe natuuka nembeera awo nendaba embeera nange bankozesa akalango akagenda mu kiyumba neweetunda naye kwetunda
naye oli agula kyala ono mundeetere ono naye nno muganda wange era bali abantu bagula ki mbuuza batya bw'oba olabika bulungi omwala kyakutwala musimanze mukazi yanoonya oluusi bosi musajja yayinza okunoonya naye tanoonya malabika bulungi oluusi ebiseera ebisinga akalanga ajja laba kusimye alageko omukyala mugambe ono anatukolera omukyala agambe nedda era abaana abalungi babazza oba obulungi bwe butyasi bumanyi naye nga kyomanya kati Zai kozi gwe togenda mu kiyumba naye nakubuza gwe wayitawo otya nze era bankubisa akalango naye nadiba sapaleke wano ekidiba wano kiba tekituukanye na mutindo mweri mudiba lwakuba mususe ku mutindo mudiba lwakuba mususe ku mutindo gabagala simanyi nakumanya omwalabu omuntu muzibu kutegeera kikyayagala oyinza obeera nga ayinza kale lwakuba mulimu bano naye bano ba foreigners abana b'Amerika baki abo abajja omwo bo taliiko ayinza okwagala ng'ayagala omuntu nga kitegeera muntu alabika bulungi muntu muyonjo ng'ayagala okwesa omukozi ng'alabikako nti ne bw'aba akyaziza abagenyi bagambe nti ono kitegeera nabo mwebali ono gwe njagala okukozesa alabika obulungi kati abo gye bali bangi naye si bawalabu si baloko abaloko bo ndowooza baagala muntu ali awo atyatyo sijja kuli ata omusajja ataasikirizibwe then ate n'omukazi nga tagabe lwaki ono ye gwaleese so otandise okukola wasanga otya okukola kweru nze ng'omanyidde okuyiriba kwe Kampala oba kwekiboga eno ewaffe then n'okukola kweri eri bwe nava wano bwe natuuka awo nenvaawo nali ngenda kweza mwezi oyo omukyala naŋŋamba kale abaana baatolokangawo ne bagenda abaana ne badduka n'aleka pasipooti emabega ng'alaba kyebamugula okitegeera si byangu okutwaliza awamu naye buli kintu kyakulemerako nakuuma mpisa edde bw'obeera ng'olina katonyola tunagendayo eri bwe ndibira wano ddala nendiba ddala anti oyinza okudiba n'otuukesa n'ogenda mu overstay kyovula ng'e nti ba agenti abannayuganda bayonooneka ojagera mu overstay ye aba takyakufunamu kozi n'abaloko tebakyagala gula muntu agenze mu overstay of course aba alina okufulumya omunayuganda munnakufulumya nagagenda oba ye nakufulumya gundi accommodation oba office nagagenda nakuwa n'ebintu byo abamu akwata na bulungi kuba bwe bakujja eno onaakututte bw'aba eri oli bw'aba akutunda miliyoni 7 oba 8 zebamuwa kati ono kati tugeze nze yamukuwa gwe nanyini accommodation bw'oba otunda miliyoni 7 ku muloko nze oyinza okumpaako 3.5 kati singa ntuuka ekiseera omwana oyo n'adiba nze mba gwe nga tokyalaba kisitambula osobola okunfulumya n'ebintu byange nompa ne pasipooti yange so singa amanjagala singa omwana aba ayagala okuviira agende ng'alaba tebitambula oba agenda yiyo obulamu bwebweru afune kiriningi oba miliyoni 3.5 bakwe pasipooti yogende olina bwomanya abadibyawo abadibye nze nadiba nabeerawo naye overstay yabbanga ki overstay kisinziira visa gyogendeddeko yabbanga ki bw'oba ogendeddeko ya mwezi gumu nze jjukira omukazi yantwala nanziba sijja gamba nti yanziba naye ekituufu yankolera visa ya mwezi gumu nagenda ova nga nsigaze nakweza ngende muki mu overstay naye nti nali wampisa we nali neggayo yali oyo gaye yali nanyini accommodation nanyini office yakiraba nti abaana bonna baatolokanga ne bagenda nze nkooye naye nze nali wampisa nga simuwa buzibu kuba bw'otuuka babajjako amasimu bwe mubalekera amasimu bakubira bakontaktinga abantu abali ebweru oluusi mbamutolosezza bwe bityo naye nze nakuuma empisa ne banzijako essimu nenzibawa simu zange 2 nenzibawa nembeererawo nga towulizigana na muntu yenna bw'alumu lwe musaba njagala awulirizaako beewaka biti n'agimpa
bwe nabeerawo n'atuuka n'agamba ono omwana like tugenda funa amutwala gwe baali bafunye yali agala okuntwala naye oba simanyi kyaki ekyatuukawo naye nga nange sali interested genda kale kola mu kiyumba okitegeera naye ng'ayagadde ndowooza nsooke nokaka nange oli mu kiyumba eyali agenda okuntwala yagaana ndowooza simanyi oba nadivana yalaba akatami ono mweru nnyo muletereyo omulala ali awo atyo kati munaye gaayisaamu wa buzibu ku baana bonna abaatoloka n'agamba omusajja n'akubira ono agenti eyantwalawo n'amugamba omwana ono kola ki gayi yali muvubuka n'amugamba Zainah mutwale kubanga ekituufu tetujja funa ajja mugula either anoonye ssente tumwe passpoti yage n'anoonya omulimu gwa bweru nga bwe yali azze nga gwagenda okukola oba si ekyo mutwale gw'olabe omukyala n'ankubira n'aŋŋamba kuba naye yali akiraasaamu wa pressure yonna ng'abaana abalala n'ankubira n'aŋŋamba ekituufu kiri nti tompadde buzibu naye ekirabo kye ngenda okukuwa ku mpisa z'okoze kyondaze ku baana abatoloka awo ekirabo kye ngenda okukuwa ngenda kuleka ogenda okolere wabweru kyewali oyagala fine gakyojjiddeko naye njagala osooka oyitaawo okole kinda olabe obulamu naye ekirabo kye ngenda okukuwa kankuleko ogenda okolere kankute ogenda okolere bweru bwagamba ogenda okolere bweru yakunoonyesa woolaga oba gwe oyiriba bibyo noonoonya asobola okugamba kwata pasipoti ogenda oyiiye nowe bw'oba olina obwongo opikinga mangu n'olaba kyekiddako naye nojja wano n'ombuuza obwayo olinawo kyokkola ogenda n'ofuna oba tugeze like gy'opangisiza mubamu abaana abanoonya emirimu abaana abanoonya emirimu abo abaana bakeera ne bagenda waliwo zitwita walkings emirimu gy'ogenda nga bategese open day mwenna asanze yajja n'okola bwe kakwatirayo ng'ofunye omulimu n'onoonya emails za companies obeera ku simu okwo ku Google n'onoonya oteekamu restaurants ku Instagram bw'oteekamu n'onoonya emails zaabwe ogendayo kigenda mu maaso ofuna emails z'enjawulo tolaba wayi risking wano obulamu ku risking ekyo kibaamu naye nze bwe navaawo yantwala yalina abaana abalenzi baleeta neŋŋenda nenkyaliko obeera n'abo abaana abalenzi bali abaana 5 nga nze wa 6 tusula mu ruumu emu nga mwensula oli balenzi bano 6 5 batukeera netusindika emails biseera ebyo KFC yali egaba nnyo emirimu yali egabira ddala naye nga nze njagala nnyo sente nagenze nze ne sente tetwawukana okumanya nti njagala sente amaze oddibeera okyagala sente KFC yali egaba bazeni yali yeeraze ekyagaba yali egaba nusu 1,200 ne baŋŋamba genda okola 1,200 olubalira kuki buli lunaku no omwezi kakadde kamwe emitwalo 2 okolera bbanga ki how many hours a day kisinziira kampani kuba sijja gamba sinziira kampani police kubanga ebiseera ebisinga kampani zennene ezimu okola essaawa 8 ezimu essaawa 9 naye ku ssaawa 9 n'olyokodde online n'otusumbuwa otuleka notuyiriba byaffe kati naye yo KFC baana bakola bambi ne 12 bazikola ekabukulu 12 so neŋŋamba ne baŋŋange ne mu KFC neŋŋenda nejjukira nesigaza ennaku 4 visa ekole ki eggweko ngende mu overstay naye ku visa okubabako ennaku ze bagabirako endala 10 oba kikyaliwo nakati simanyi yes kati banfulumya omukyala ŋŋamba Zainah abagamba bali avubuka abamu baali bagenze ddanga KFC yabawadde mumutwale naye sindika tokens ye esindika link bw'ogikonamu ng'egaba tokens nyingi tugeze nga 10 abaana ne bazifuna kati bw'osindika n'ojjuzaamu nga bw'olina okujjuza nga bakuwa token nga bakusindika ne QR code nga obeera nabyo nga bwe banakuwa nti gwe oli namba gundi ne QR code kati nga babaawo olunaku lwe beetegese lwe babaekise mwenna nga mugenda kati nange nga abo abaana balenzi babikola ki babinkolerako tugenda twagenda naye nga nina ennaku ndowooza 3 ezibulayo ku ziri 10 ezeyongeramu 10 ziri tetunaziyingira sizimanyi nazimanya ezo 3
nga naye bagamba ekituufu Zainah tulina omwongereramu visa alina okukola oba atya ayongeremu visa asobole okufuna omulimu gwa bweru ekitali ekyo agenda mu overstay nga omukyala ngamba Zainah omanyi kyogenda okukola noonya kuba oba otyo ofuna akakadde kamu n'ekitundu by then visa ali akakadde kamu n'ekitundu ofune ssente ogende tuteekemu visa endala y'emyezi 3 naye nga sinawo ntandikira ng'olina kuyiriba eno waffe nina zikuba Uganda magali nsabe ssente okitegeera naye ozisabaani bwe nkubira adde ojja kuŋŋamba gona yagenda bweru amaze omwezi mulamba tafunanga mulimu okitegeera embeera eyo bambi abaana bagisanga naye bwakubiranga nagamba njagala ssente za visa biki nakunnyonnyola omuwa bw'oba ozirina nenjiribwa ssente awo nanoonya ssente kamu kitundu naye namuwa akakadde kamu emitwalo 45 ngakubulako 5 nemugawo mayinzi yiiye zino zenfunye bwe nagenda mu KFC ngeze ennaku 3 zibulayo no oba twali tuzimazeeko nga ne zine 10 nzitambuddeko baalo baziŋŋambye nti nazo gye ziri zoba onoonyi nali bwe twagenda mu KFC nayina ennaku 3 kati neŋŋenda bwe natuukayo baŋŋamba omusajja yaŋŋamba bagaba kuba KFC yo teyaliiko nti omanyi oluzungu kasita obaamu n'olugya emmere olubuuza gesiti kyayagala okitegeera oba okozesa sayini si nnyo naye mulimu oluzungu luno oyagala kye lwobuuza gesiti oyagala ki nti nkoko wabawo ebipande nakulaga kyayagala biki munnange omusajja akatutema aŋŋamba genda yambuuza visa status yange nenjimulago ledi nagina ngeri printed aŋŋamba genda oteekemu visa endala okoma otukuwa omulimu nino teekamu visa endala n'ensente sizirina kati kwe kutandika ezo ennaku 10 ze nayinsigaza okuyiribamu ssente za visa n'okubakuba amasimu eno kozi oli ogambye alina omukubira essimu naye gwe saakubiranga taliiyo njagala ssente kolayo emitwalo 2 kolayo emitwalo 5 ogatte nejjukira waliwo nabano oba akatuuka e Dubai osimbudde leero n'amanyi ne batandika osaba ssente namala omwezi omulamba naye nga abansaba ssente sibamanyi muwendo Zai wagenda bweru perezaayo ku ssente awo KFC ng'ennyima ogusooka naye nga jjukira nange nti olw'okubegaba nusu 1,200 sizaagala nawulira waliwo abafuna 3,000 waliwo abafuna 2,500 nosooka n'olwaza naye nga ngenda okukola nti bano kyekiriwo ekyamangu nga kwolwo ogusooka bangoba nga noonya ssente za visa amala okuzifuna teekamu ey'emyezi ejja bw'oteekamu emyezi 3 ng'olwala ng'otandika okwebaka ng'atajja kunoonya mulimu nze nkubuulira obanga ataddemu omwaka ofune ssente ziri 3 zoyagala 3 naye ng'oluusi bw'oba ofunye omulimu nga gukuwa nga gukujja mu mbeera eyo osaana n'okikola mangu hadde okimanyi waliwo omwana abeera mu Dubai ne guwera omwaka nga tafunye mulimu abeerawo atya how do these people stay osobola obeerawo otya waliwo n'abasula ku kkubo naye okubeerawo azina okulya oba ebyokulya wosula biki mbeera nagambye si mu mukwano gwo nnyo ng'oli ku kyeyo kozi osobola obulwa ekyokulya n'obeera mu katanda ne weebaka n'osiiba kusima okuva ebukedde nga tolidde paka kiro ne obeyaani buli omu afuma emmere najjeka mu tifu n'ateeka mu fridge byo byakulya ki ono twamanyire ekijjanjali kiri fresh kino gaali mu nnimiro n'okifumba n'okirya muceere nnyo okusinga kuba gwe guli accessible kitegeera gwe gutukkako amangu gwe gugulika amangu kaŋŋambe gwe gwa layisi eri kuba Dubai bw'osanga omuntu gw'omanyi tugezadde nkusanze eyo nga nnoonya mulimu gwe ng'okola toyinza bukyankwatira ssente kumpa ne bw'omukwatiriddira mwaga era bw'osanga ng'omuntu nga yakusookayo ng'omumanyi n'atakwatira ssente kuwa mwesonyiwe bwesonyiyi kubanga bakimanyi tuba twetaaga ssente fe abaakajja obuyambi buba bwetaagibwa era enamba esinga bw'omusanga akuteera ssente ku kaadi metro kaadi
osobola okwanguyirwa mu byentambula kuba bw'oba ne sente ku metro card oyanguyirwa nnyo olina bakkubidde essimu nti waneeno waliwo omulimu otaaginga butaginzi ng'ogenda kwegamba wali omuntu ne waba takuwadde kyakulya anakutera sente ku metro card tugeze omuntu akuteddeko dirham 350 ku kaadi kikwanguyira nnyo nti oba osobola otambula eyo gy'otambulira mu ziwookin mu interview gy'osanga gw'ofunako omukwano nga wakiriye bw'aba alina ku mmere osobola ogenda emisana gy'asula nakubegera kaceere naye kitali kyangu nti bambi obulamu si bulungi si bulungi katono nnyo tukyaliyo tukyali ku muvubuka kola Focus TV kwoli tulaba emboozi batunyumirwa emboozi ya mwana muwala Zainah nga kuyisizaamu biki ebyo bye yayitamu bangi abagenda ku kyeyo bangi abagala okugenda bangi abatuuseeyo naye emboozi zino oyinza obutafuna mukisa kuziwulira oba kuzimanya so ekufuna Zaaya atubuulire obulamu yabusanga atya first time omuwulidde biki byayiseemu na biki byazze ndowooza oba oyigamu gwe ayagala okugenda oba naawe ali mu kkubo kati agenda osobola okola interview eziti nekibaako kikikuwabula so nga tugenda okuwumbawumba interview yaffe eno ekibuuzo kimu 2 3 what are some of the challenges era possible solutions ziri ki ku ebyo bye yasanga tova ku Focus TV katugende mu maaso Zai nga tuwumbawumba interview eno njagala omanyi bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono what are some of the challenges zolabye wazo experience nze tusobola challenges then tujalaba possible solutions eri oyo esawa zino ali mu kunoonya akasente nga mu ngeri zonna ayagala genda bweru nabawo n'omulala sawa zino buli kimu kimaze okikolako agenda kufuluma some of the challenges you've experienced and way forward tujagira mu maaso tuke tutunulire challenges nyingi nnyo abaana ze basanga eyo nti nyingi nga bwe nkugambye osobeera awo nga tolina kyakulya njala ne kalakata nekuluma kitegeera osobola obeera awo nga tolina sente ku kaadi nga tolina wakusula oba okitegeera nze oyagala nga abantu ze basanga obezangu ze nasanga personal so tugamba gwe ezo ze wayita oba challenges zo ze wasanga then waliwo no nezo ze wawulira mu banno nga baziyitamu era nze ekisooka nche nebaza mukama sisulanko wabweru Dubai naye nga waliyo bannange waliyo ne munnange nnyo gwe mbadde naye ye yasulako ne wabweru okitegeera omuntu asobola obeerawo ng'akumanyi naye n'otasobola muyamba kati nga bwe munnange ye yasulako ebweru naye nze we nali nsula mu hotel accommodations bisulo bya mulimu nga tebakkirizayo ki kati nga sobola muyamba okitegeera naye nga nze challenges na ekisooka nga bwe nti osobola e Dubai oba ekyeyo ebitali n'ogenda direct mu kiyumba ebbanga nga tokola nga tolina kyakulya eddala ng'ogenze tolina muntu gw'omanyi ku kyeyo ng'ogenze gwe kuyiiya bulamu obulamu busobola okukalubira nno ddala n'onoonya ekyokulya ne kikubula n'onoonya woosula ne wabula naye ng'olina woosobola oyingira n'onaaba olina mukwano gwo alina waasula ye osobola ogendayo n'onaaba n'osiga ekizigo n'oyamba n'okomawo n'otuula waliwo we bayita kubaniyasi Abannayuganda be batuula n'otuula awo ne luziba ne weebaka awo oba n'osulawo ng'otudde n'omala ne bukya n'onoonya emirimu okitegeera okunoonya omulimu gwe mulimu ogusinga era naffe wano bwe kiri naye eri okunoonya omulimu bw'oba tonnafuna mulimu tossa mukono kuba we woosumagirya mbooti
omwaka gugenda omwezi gugenda n'okwata ogwo paka ku mwaka oba emyezi 8 atofunye mulimu. Juko ogenda mu university gunjeza zigweko kati bw'oba tuyagala genda mu university olina okukola ennyo okulwana ennyo kitegeeza olina osaba ab'Uganda ssente bwe baba bakutegeera nga bantu basobola okuweereza nezikuyambako nezikuyambako naye mu akafaananyi waleka buli kimwe nayo kyejjeeko abantu tulina nnyo mikwano era 90% bagenda balina amabangi ewaka kuba ennamba esinga bagenda batunze ebintu by'ewaka agenda afuna omulimu n'otuukayo ne bigaana oluusi biganye ne bigaana oli myezi 8 n'ogaa lwakisidde ewaffe bangobayo n'onoonyeza tiketi n'olinya n'okomawo ekiboga ne weebaka bulungi nnyo ade nanoonya omulimu Zainah nga tuwumbawumba ku ebyo by'olabye oba byozoyitamu your experience, what are possible solutions oyinza oba omuntu ali muteekateeka okwagala ogenda e Dubai, biki byonyinza wabula kikoyinza omuwa? Ekisookera ddala kwekuuma. Bw'oba mulamu buli kimu kisoboka. Kitegeera obulamu omanya abaana tugayatirira nnyo obulamu n'otamanya mu maaso eyo soofuna omukisa nenkugamba waliwo ddiwo ngenda teekamu ssente ogyokola okitegeera kwekuuma. Ekyokubiri n'empisa nze ng'empisa ze zanzija we nnali ne banfulumya ne bandeka ne neeta wali waddiba ako nakakutte nnyo tokubye nnyo lowooza ako nakakutte nnyo naye empisa ne zikuyamba winagamba n'olw'omuwala ono okweyisa yeeyisa bulungi takolanga lutalo leka ave wano agende. N'ekirala nze we nnalimu abo abalenzi bwe nnali nsula twavaawo ne tudda ewalala ne ntuuka ekiseera nga sikyalina ssente za kitanda koza awo naye nina okukola ki okwerabirira okulya kitanda kukola ki ne ntuuka ekiseera nga sikyalina ssente naye waliwo awo abalenzi baali aba n'omuwala omu balina lumu gye basulamu getuliraanye naye nti olw'okuba neeyisanga bulungi nabo bampitanga nze mbeera musanyufu saa yonna ne bampita Zainah jantufumbe bo nga bakola oli oba agenda kukola saa 8 nazuka saa 6 nanga jantufumbe ne ŋŋenda abo abalenzi ne tufumba nze n'endya bano ab'omu lumu yange gye baakabiranga enjala nga nze maze eri okulya okitegeera ne mbakolako omukwano. Kati mukola omukwano n'abantu abo saawa zino gye mikwano gyange gye neesiga mu Dubai okitegeera nti nsomu kubira ni mga kino bwe kitine bwe kiganyi kino nyamba kino na cause bandaga omukwano nga ndi mu mbeera embi kiki nga nti okweyisa obulungi nakyo kikulu okwekuuma n'obutaagala byamangu obugumiikiriza kikulu nnyo. naye ate gwe wali oganye 1200 nze wema njagala 13 tolina ngeri gyotandika kunkozesa ku 1200 awefa wali okijjawo n'ogamba nti wawula ekibanga ze ziriwo kankole tandika okole nezo then kati ate bwe nateeka mu visa emyezi 3 ne ngamba nedda nkyalinayo emyezi 3 kanoonye mugina emyezi 3 omulimu nagenda mu KFC nakola interview za mu KFC emirundi ejja naye saafunayo omulimu ogwaddeko mu Nigeria yali manager nannemesa ogwokusatu oba ate kyekyali kyannemesa awo nga njiremu kireka saliment kola mu KFC okitegeera era saagikolamu nenoonya naye nagumiikiriza obugumiikiriza kikulu nagumiikiriza nenfuna omuntu awo n'abako gyandi commendinga mu hotel emu neŋŋenda nenkola interview nti olina n'okulemera ku kyoyagala abaana bagendeyo ne bateekamu omuzannyo kitegeera tafaayo kunoonya mirimu awoza kuba eri abaana amasanyu bagafuna adde asobola okuba nga akola nga mpa nusu 10 kubanga mpa emitwalo 5 buli lwafunye salalewe nensasula akatanda ebyokunoonya omulimu n'embivaako ekitali kirungi nti olina okumanya nti gye nava kyekyandeeta eno kuba eyo amasanyu mangi ddala ku baana abakola ebweru mangi. Kati abaana b'e Dubai basanyuka n'okusinga wano wemuli wano Uganda muli ku biwero basanyukira ddala buli kimu kisoboka buli kimu wano tetulina bye tusanyukamu temulina abaana basanyuka yeteekamu ssente ze salale n'amufuna n'amanya nti bwasasulako wasula na shopping emmere ya mwezi n'atajjukira ebigendererwa byamujja mu kyalo. Kati okimanyiko nti omuntu asobola okukola emyaka 5 n'ava e Dubai nga talina adde miliyoni ku akawunti. Nze waliwo emulenzi yakinyumiza
yakola emyaka eja sente zonna nga azikyakadde emyaka ena gyagenda okugga kuti yali mukyakaze naye simanyi sente bwoba ali okoze ku sente okimanyi yangamba Zainah nakakola emyaka ena na milioni 1.5 ku akawunti nga yeriko ng'ate tannimba kitegeera kati abamu bazikyakalamu abamu bazikolamu bye bazikozeemu abalina obwongo naye ng'enamba esinga bakyakala naye nga n'abakolamu bye bakozeemu Zai nga tuwumbawumba obulamu bw'oyiseemu oba bw'olabye eri would you recommend a sister or a brother to go? Of course. Recommending wandyagadde kumala bbanga ki ng'okoleeyo n'omala oba singa chance bwe bawuubirireyo ddala eri nadda tewabeere kanagambye obulamu bweri buli abunomo buli omu akola kyayagala okitegeera bantu tebaswala buli kimu kiri awo twajja kukola tugenda nze nga nze abantu bakola ebintu ebiri buyadi nnyo naye nze buli omu alina ebbanga lyagala okukola waliwo abantu nga amaze mu Dubai emyaka 10 naye nga tagamba nti njivaamu nkyoba luli alinga eyakatandika kati nze nagambye kasita nfunawo ekisobola okumpa entandikwa ewaka sina nsonga nnyo egenda kumbeezaayo kuba the end of the day nina okuddawa ewaka sigenda beera eri si waffe yadde twesibayo olina okudda okwammwe n'otuula naye gye bali ng'akozeeyo emyaka ng'ewaka yeerabirayo nga si byaliko kati omanyiko omuntu asooberayo emyaka 5 nga tadda nkuwakadde mu vacation y'omwezi ogumu tubalina abeera wano Kampala bamuzaala Kiboga naye nga tasalanga kuddako Kiboga so abantu gye bali emitima migumu so Zai katumaliriza katono nnyo kino kiri ku bulamu bw'abantu how do these people spend time ng'omuntu oba olina omwagalwawo gwolekawa Kampala gwoli eri how do you spend time like obulamu bwo obuspending otya ng'omuntu ate tumanyi demand z'abantu ng'omuntu naturally nagambye eri buli kimu gyekiri bw'oba olinayo omukazi girlfriend oba omusajja boyfriend wo ng'omanya ali eri gwe manya bw'osuuliramu step booti katini nnyo abamulinze wali bangi gye bali eri siya nga beeri oba abeeri n'abeeno bennyini kati wano ova wano nga tokyayagalana na muntu n'otuuka eri bwe yamanya nti wagenda ebweru laavu n'agizzawo wootemezaamu katono nnyo abaana bali eri bamulinze nagambye wano temulina bye mukola eri buli kimu bakikola kati okimanyiko nti omuntu azobeera mu bed space omuwala ng'alinamu abalenzi nga bana oba omulenzi ng'alinamu abawala nga bana awo mu rumu emu eri kisoboka buli kimu bye mutakola wano muswala nagambye eri kiri abuno wano tuleme kwegambisa nti muze omuwala yagenda ebweru naye nze bweneeragirako nga mukwano oba weeraga bya bwereere eri alina buli kimu akifuna jjukira aba akola sente alinamu ayinza okuba takwagalako sente nga gwe akwagala ng'omuntu naye kasita otandika ebyo ebyokweragaalaga eri buli kimu gyekiri eri abaana gye bali amalala mulina mangi nnyo eri abaana gye bali nga akolerera kwambala kulya nakwambala ng'asobola okuba ne bagirlfriend bonna n'abawa buli omu kyayagala okitegeera kati gw'ojja kudde akubira essimu otandika okudda mu kwematira amalala mulina mangi ddala naye ng'ekituufu kiri nti abaana buli kimu eri bakifuna era bw'aba yeekuumye n'akwekuumira kiba kiri mu oba olina ovaluwinga obulamu bwe ng'omuntu kubanga okimanyi si byangu kwekuuma long distance relationship ogimanyi eri oli weekuumye eno ye ali ku bibyo okitegeera naye nga omunoonya akakola talina budde bwo talina budde munnaffe twetumanyi muli eri muli mwadiba teri kudiba abaana buli kimu kati ate kankubulire tolaba nti obeera era nga nze mmanyi kati girlfriend we yagenda eyo kiwedde kyo tolaba nti obeera muzifield buli ssaawa leero enkya naluli notafuna na budde bwogerako na muntu wo ate ng'olutuswana ovuga emmotoka n'ogenda n'omusanga eri tolaba nti sente eri tukozesa nnyingi naye buli ofu omwana alina okumakinga sure nti alaba munne
kati bwaba kuine eno nodda mukwematira abamulinzi wali bangi wali aba Nigeria abalina ssente Omunigeria amanya buli mwezi agenda kuwadira mu 5 oli ku Adena yeraga ali busy nyazi kuneragirako ngeri Omunigeria akubuuza ne bwoba ogenze mu washroom akubira esimu notagikwata nakubuuza nomugamba de mu washroom nagamba mu washroom lwaki wagenze na simu obadde okolayo ki kati okola ki omaze okulya kati afayo nyonyi nga gwali eno tosobola kumbuuzako nti walidde tuve malala abaana bawa muina amalala ekituufu long distance relationships like mugezeeko nnyo okubeererawo munno koza abaana embeera gye bayitamu si nnyangu bambi anyuka ku mulimu ng'awulira ayagala kwogera na muntu ogwawulira gwayagala okwogera naye munyumye omubuzeebuze yeerabireko ebivudde ku mulimu kuba osoosiba ku mulimu nga bakuvuga speed ogenzo relaxinga obwongo bwogenda okonako ade ali mukuyiriba bibye nga talina so mpemuko ku budde kankuddire n'owulira ng'onyiiga kati ekyo abaana ab'emitima eminafu abasazedda kuba bwe bali wali amwogereza baba bangi ku mulimu Omunigeria amwogeza munagana munna amwogereza okitegeera kati gwe bw'otandika okudda sijja kugakweraga kuba waliwo era abakikola ne bakikwasaganya ng'alina omuntu weeno ne babeerawo embeera ne bakyambulira bulungi naye nga bambi bakolera mu bugubi tetuyinza kubanga tusukkawo wano obadde mulayi mulungi okuva gye twatandikidde emboozi ya Nakate Zainah ogiwulidde ey'ekyeyo manyi bingi by'oyinza okuba nga owulidde bingi by'oyinza okuba nga oyizeemu waliwo bingi by'otawulidde of course tujjafunanga versions ez'enjawulo bingi nnyo by'olina okumanya gwe ayagala oteekateeka okugenda ebweru bingi by'olina okumanya gwe ali ebweru naddala ku byakonyeeko mbadde ade Wilberforce Ekimemuyanja of course program Muvubuka Kola kuva gye twatandikidde mpaka kati muzikirize tujja kudda n'omuntu omulala era ng'atunyumiza emboozi endala ez'okukola Muvubuka Kola tuba mu kukola tewera kusubscribinga okufuna bingi ebisingakaawo for now bye bye ku subscribinga ku Focus TV yange bingi